era kano ko nina okukatereka baaba. Let them go back inside. Nkwata ku kkubo nenkwata ku kinyeenya. Guno gwe muzindaalo ogukyasinze okusika bbaka. Manya dunia. Dalo kulinya wan.
tukwasizza abazadde oba jjajja w'omwana ono omwana nga bwe mulaba embeera gy'alimu si nnungi era ali mu kufuna bujjanjabi naye si bwe tuti bwe twamusanze era waliwo enjawulo y'amaanyi abamufunye gye bamugye baga yabadde mu mbeera mbi nnyo nnyo ndowooza nga amaze n'akabanga nga talya so twebaza abasawo basobodde okukola kyonna ekisoboka nti ali bulungi essaawa zino era tumukwasizza bazadde be mu butongole mwebale bino bitusobola otubeerako ffenna abazadde naye tulina okumanya nti abaana bwe tuba tuli nabo kusigala nga twogerezeganya nabo abaana bano obalaba oyinza olowooza bato naye nabo baba bakola ki bategeera mubalabule akabi akali mu kutambula n'abantu be batamanyi be tuyita ba stranger akabi akali mu kutambula obudde obw'ekiro omwana bw'aba agenza okuzanya abeeko obudde bwe balina okuba nti akomyewo era bw'okizuula nti tannadda awo otandika okutandika omunoonya bonna waali so tusseeyo omutima ffenna nga abazadde naye nga embeera eno tetaliza newaka bayinza omumusikayo gy'omukuumidde ffenna tulina kubeera bulindaala ekikulu ennyo kuloopa mangu nnyo ku poliisi bw'oba ofunye obujulizi bwonna nti waliwo akukubidde nti akubanja akusaba ssente waliwo ofunye amawulire nti omwana abbiddwa awambiddwa yanguwa mangu okuloopa mu babyokwerinda tusobole okutandikirawo okunoonyereza. Kale omwana yatubulako amannya gange nze Elizabeth Kabeeyogerere. Omwana ye Jemima Malayika tubeera Matugga Lwaddabbi. Omwana yatubulako ku Sande ennaku z'omwezi nga 8 essaawa zaalinga wakati w'ettaano awo n'omukaaga omwana n'abula nze nali ngenze ku kyaki okusaba omwana ng'asigadde ne maama wa waka ngenda okudda nga ngamba nti omwana amubuzeeko tamulaba ne mubuuza omwana abadde alaze n'agamba abadde mu banneyiba wali ng'azannya ate era abeerawo nnyo mu banneyiba mu bwana obulala bonna awo ku muliraano ng'azannya nabo. Awo ne tutandika okweyongera okunoonya omwana ne tunoonya ne tukwata ekkubo ne Reverand omwami wange yaliwo buli omu n'abaako gy'akwata omulala n'akwata eno ne tunoonya ekyalo kyonna nga tugenda tubuuza omwana n'atubula. Saawa ziba ziwera 9 awo nga zigenda mu 10 nga tusobeddwa ne ngamba omwana maama w'omwana ne mugamba genda ku poliisi olipootinge nti omwana atubuzeeko. Omwana n'agenda ku poliisi ne bamugamba nti essaawa zikyali ntono omwana ateeka okuba ng'ali omwo mu banne oba ng'alina munne gwe yagoberedde nga tamanyi kudda waka mugende mweyongere okunoonya muteeke ne ku kizindaalo mulange. Omwana n'akomawo n'atutegeeza naffe twayanguwa mangu ne tukola ebirango ne tutwala ku bizindaalo ebituliraanye nga Kiryagonja ne Matugga ne tutwalayo ebirango okulanga omwana. Kaakati ne batuwa amagezi LC ne tugenda ne ku LC naye tugamba nti mulange ne ku kizindaalo ekitambula mu kyalo kubanga LC ino omuzindaalo ogwo ogutambula ne gugenda nga gwogera mu kyalo omuntu ng'agukutte nga yeetooloola. Ekyo nakyo ne tukikola ow'amawulire n'alanga ku kyalo kyonna n'atambula ekyalo kyonna okuva nga ssaawa 12 paka ssaawa 2 ez'ekiro nga yeetooloola mu kyalo agenda alanga omwana. N'akomawo ku ssaawa 2 n'agamba temunnaba kufunayo mawulire gonna kubanga neetoolodde ekyalo kyonna. Ne tumugamba tetunnafuna mawulire gonna. N'agamba nti kale enkya tujja kuddamu tutandikire awo twongere okulanga. Era bwe bwakeera ku makya bambi n'addamu n'ayisaamu era ekizindaalo n'alanga. Kaakati engeri poliisi gye yali etugambye nti bwe bunaakya ku makya ng'omwana tannaba kulabika mukomeewo mulipootinge. Kati omwana ne tumugamba ddayo era ku poliisi okole ki olipootinge nti omwana twasuze tetumulabye. N'addayo n'alipootinga ne bamuwa gundi lifaalo n'akomawo waka. Ne tubeera awo olunaku lwali lwa Mande. Kati essaawa ziba ziweranga zigenda mu 5 awo
newabaawo omuntu atandika okukuba ku ssimu yange ng'akubajjako nengamba yo naakuba ku ssimu ng'akubira ku WhatsApp nengamba onaakuba ng'ajjako essimu ani nange nenfuba okwagala mukubire naye bwenkuba nga takwata kati ziba ziweze essaawa awo nga 5 nankubira nangamba mukyala Reverend konze wangisebo oli otya konze gyendi gwoli otya Reverend waali nkubako ku ssimu ye teriiko nemugamba ye essimu ya Reverend nga tevaako nagamba ye naye ng'aliwa nemugamba waali nangamba ye kale nemugamba naye gwani ssebo nga sinnakutegeera nga sikutegedde nangamba oyagala kummanya konze njagala kutegeera kubanga sinnakutegeera najjako essimu netubeera awo netwebuuza obaani kati ziba zigenda kwera ssaawa nga 6 naddamu naakuba nangamba mukyala Reverend konze wangisebo nakugambye Reverend aliriddawa namugamba Reverend waali wano ematugga gye tubeera nagamba nemuganda yenze siriiwo kati ntambuddemu anti tuli mu kunoonya mwana ng'ate bwe tusaba nagamba nga njagala Reverend konze tokobadde omugamba ki naye ye gwani nagamba oyagala kuntegeera konze ssebo kubanga sinnaba kutegeera gwayogera nange nagamba kati kankubuulire kino konze ssebo omwana nze mulina nensanyuka nga ndowooza yakoze eki yamulonze nensanyuka nnyo neneebaza neneejaga nemugamba taata weebale nnyo munange nga tweyanzizza nga munange otukoze bulungi tubadde tweraliikirira omwana ng'atubuzeeko nagamba naye wooli nga mpulira nga awaleekaana konze anti nkugambye ntambula nagamba tereero dda awataleekaana njagala twogere konze kale ng'asemberako nga wali nga ngamba ogambye Reverend taliiwo konze siri naye kati siri naye nagamba mbadde njagala kwogera nga waali nemugamba taliiwo siri naye obadde ogamba kimunange ng'otukoze bulungi okutulondera omwana ng'otukoze bulungi nagamba naye nina akasente kenjagalayo konze sente mmeka ssebo nga ndowooza agenda kwogera sente zo yalondedde omwana tugambe mu munoni nemugamba sente mmeka ssebo naga nti kyenvadde nkugamba njagala kwogera nga Reverend waali nemugamba kati siri naye naga kyotegeeza toddeyo nemugamba ngenda kuddayo naye kati sitaliiwo kati mbuulira sente z'oyagala mukubire nangamba omwana ali Kawanda nemugamba kati mbuulira sente z'oyagala mukubire tunoneyo omwana nagamba sente z'oyagala okumanya konze ssebo njagala obukadde 2 nengamba woowe nnyabo era bwentyo konze taata mwana wange era bwentyo kuba nawulira nga eddoboozi lya kivuuka nemugamba mwana wange obukadde 2 sibulabanga nako era sibukwatangako tunaabujjawo nagamba nkugambye njagala miliyoni 2 nemugamba ompita mukyala Reverend oyinza okulowooza nti oba tukyali mu saavisi naye ffe twawummula tuli bakadde omwami wange kasookedde tuwummula tugenda na myaka 2 galabika gaweze kati tulina sente tetulina mulimu gwe tukola sente tunaazijjawo ezo z'otusaba nze nkugambye njagala obukadde 2 nga ngamba omwana oyagala mulabako konze omwana mulabe mukulageko ku video call konze ssebo njagala mulabako nagamba kale mpaamu eddakiika 2 nengamba kale najjako essimu nentayiminga zaali ziwera eddakiika nga 25 nenkubako ku ssimu ye n'atakwata newayitawo eddakiika nga 3 n'akuba nangamba kiki mukyala Reverend konze ati waŋŋambye tyogenda kundaga omwana ku video call nangamba naye ng'oyagala omulaba konze ssebo njagala mulaba nanga kati mpaamu eddakiika 5 nengamba kale ssebo najjako essimu kakati awo teyaddamu kkuba nenindirira nti anaakuba nenkubako ku ddakiika 5 nga takwata okutuusa ku ssaawa awo zaali zigenda nga mu 11 nga ziri mu 10 nenkuba nembeera nga nkuba nenjiremerako kakati n'amala nanzijjako nakaki konza nti munnange waŋŋambye ogenda kundaga ku mwana nagamba oyagala mumulaba kale kati teekako video nangamba kale kankukubire
ku video call nakuba kati ngenda okukwata buli lwenkwata ngenda okukwata video call nga kuliko ekintu ekijjako ne mugamba nakukola emirundi ebiri ne mugamba munaye nkubuulire nze ndaba binnemye era bwentyo nagamba kale kankikuweereze ku WhatsApp nampeereza ekifaananyi ky'omwana ono ku WhatsApp ansindikira ekifaananyi nga ngamba kankikuteere ku WhatsApp oba video yeegaanye ngakisinga ngenda okulaba ng'akiweereza nga nkikebera ng'omwana ddala bwe yali ayambadde ku Sande nga bw'ali ng'engoye ze yalimu nga bw'ali kaakati nenjagala nziremu mukubire mugambe nti ekifaananyi nkirabye yagaana okukwata nenkuba n'agaana kati awo Reverand yaliwo omwami wange nangamba naye omanyi nti tugende ku poliisi ne kwerosi tutwale ebintu bino nga tusitukiramu nga tukusooka kwerosi nga tubategeeza byonna nga bw'abadde abyogera n'ekifaananyi nga tukibalaga ky'omwana y'ono nga abeerosi baga nti kaakati katugende nga bamala okuwandiika bye baawandiika nga tugenda ku poliisi ne ku poliisi tubategeeza nga nabo bawandiika nga baŋŋamba kola statement nga naye statement nga ngikola nga oyo ofiisa ow'amatugga nga ŋŋamba kati ngenda kuwa omusirikale mugende naye mwana waazannyira ku miriraano n'abo abantu abakulu ku muliraano bakole statement nabo batukolereyo ka statement nga tuwa omusirikale nga tugenda naye waka nga tumutwala omwana waazannyira we yali azannyira awo mu banne obwana buto nga tusookera awo kumpi ow'omukyala ng'agamba omwana mukwano gw'ennyuba taata waamututte kusala nviiri taliiwo ng'omukyala akola statement nga alaga ng'omwana bwe yali amulaba awo ng'azannya ne banne tamanyi bwe yabulawo nga tugenda n'awalala nga nawe akolayo statement nga omusirikale addayo olwo lwali lunaku lwa Mande kati nga tuddayo eka nga tulindirira poliisi kyeneekola kati saawa awo nga 3 aba poliisi ne bankubira era oyo omukyala ofiisa n'akuba ngende ku poliisi waliwo abantu abaagala okujja nga bava Kawempe abasirikale nga baagala okunsisinkana nga nyanguwa mangu nga ngenda ku poliisi ng'omukyala ngamba tuula awo eriyo ttiimu eva e Kawempe egenda kusisinkana nga mbeerawo awo nga n'oyo ow'e-Kawempe agenda okujja nga nkubirako nga ngamba nzija naye nina byenkwasaganya onze kale ssebo nembeerawo obudde ne bugenda ndowooza nga alina emirimu mingi essaawa ne ziba nga zigenda nga 9 awo nankubira nagamba okyaliwo ku poliisi ne mugamba wendi ssebo n'agamba abyenkutte kati gwe jangu nenninya mangu awo abooda nengenda e Kawempe era bwe natuuka e Kawempe nambuuza naye omwana yabula atya byatandika biteera ne munnyonnyola nga kati bwe mba nnyonnyola nagamba kale tubikwasaganya okuva ku makya tuli ku keesi yo tetunnaba kubaako kirala kye tukola tuli ku musango gwa mwana oyo kubanga naffe omwana atukutteko nnyo atuluma n'agamba kale netuyinza okuddamu ne tusinkana enkya konze kale nzirayo ewaka nga ekiro ofiisa nga nkubira oyo omukyala w'ematugga nga ngamba wayogedde kino n'omusirikale gwe yakuyise ne mugamba bye yaŋŋambye era nga bwe yambuuzizza n'agamba ye kale nagaakaakati nti keera nnyo tugende era e Kawempe twongere okwogera naki ne baafanda abo n'agamba ssaawa emu n'eddakiika nga 2 obe ng'otuuse wa ku poliisi nenyangu oba yankubira sanga 12:45 nga bukya nenkeero nenyanguwa olunaku olwali olwokusatu nengenda ku poliisi kaakati olunaku olweggulo kiro ekyakeesa olwokutaano omusajja yankubira nga mukambwe nnyo nampa condition nangamba nkubuulira bino ng'era nzizaamu emirundi n'emirundi nyaba owulira nkugamba kino nangamba bw'oba ojja okunona omwana kubanga waliwo era poliisi baŋŋamba nti kaakati oba ayagala ssente mugambe nti ngenda kwewola mu manerenda ssente njazire takwaya yali yaŋŋambye njagala ssente naye toziteeka ku mobile money nzaagala mu ngalo
kakati ne bangamba kale mugambe nti ngenda kwewola mubamanirenda kati nga mugambye olwo mukubidde bw'omukubira ng'ajjako yakubira nangamba munnange nti ngenda kwewola enkya waliwo omuntu angambye tugende twewole sente naye oli bwe gye tugenze mu bamanirenda bangambye nina okuwaayo omusingo nanye okuwaayo kyensingayo basobole okumpa sente naye enkya nja kuddayo nangamba oba oleeta sente enkya Lwokutaano yesalesale owulira nnyabo konze mpulira ssebo owulira konze mpulira nanzizaamu emirundi 3 nangamba enkya saawa emu bwewere yakawungeezi nga tonnaba kuleeta sente nga esimu yange nga njijjako ejja kubeera ofu togenda kuddamu kumpuliza nange sigenda kuddamu kuwuliza ebiddirira gwomanyi kati ebitibati bikyankwatako konze ssebo anti ngambe ngenda kwewola nagamba bw'oba oleeta sente jangu wekka omu bwoti togeza n'oleeta omuntu omulala ffe tuli bangi nnyo oyinza okulowooza nti tuli batono naye tuli bangi nkwagala ojje wekka bwoti kwe kumugamba ate munnange bwe waba munda nga neetaaga okugira ku kabooda nkugambye saagala booda kale booda gireete nyinza okugamba nti nkwetaaga onsanga ekatalemwa kati kabooda kalinnye otuuka ku maini ekatalemwa booda gite oddemu onkubire nti ntuuse ekatalemwa ongambe kusangawa nze nja kukubuulira tambula bwoti ontuukeko namugamba kakati munnaye nina omwami wange nsobola okujja n'omwami wange ati bwe tubadde n'omuzzukulu oba nzije n'omwami wange nagamba kirungi eky'omwami wo naye nkusaba omuleke ewaka nkugambye jangu wekka sikwagala na muntu yenna nkwagala wekka bwoti ate sente ezo bw'oba ozireeta gula akaveera ka green mwoba oziteeka nkugambye ntya konze ongambye akaveera ka green gula akaveera ka green mwoba osabika sente ezo oba osoose ziteeka mu bipapula oba otadde mu kaveera ka black naye kungulu teeka mu ka green owulidde nnyabo konze mpulidde owulidde konze mpulidde nagamba ekirala essimu eyange tetrakingibwa oba okola otya essimu yange tebagiturakinga ompulira nnyabo konze nkuwulira ssebo essimu eyange tewali mulongooti gugisika nti oba waliwo omulongooti ogunaasika essimu yange teguliiyo owulira nnyabo konze mpulira ssebo essimu eyange tekubira ku koolo nti ononkubira ne bwokola otya ne bwogizirikirako tosobola kunfuna konze ssebo essimu eyange teteekebwako data eri awo eringa enfu naye nga nze ngikozesa nga mbitegeeza ofiisa ekiro ekyo nga ngamba tujja kuyiiya kakati olwo nentya nnyo natya nnyo nendwalamu enkya jjo nakeera mu ddwaliro kakati mba ndi mmaliriza okuva mu ddwaliro ofiisa nankubira nangamba mami oliridda wa nemuga nakedde mu ddwaliro naga bwedda nkuba essimu etoliiko nemuga nange essimu yange saategedde ekyankalanye sitimanyi kiri kyankalanyiza naye nzijja nangamba yanguwako kakati nenyanguwa nentuuka ku poliisi omukyala nampita nensanga nga waliwo omukyala afuluma nga bamutwala nangamba tuulaawo kakati omukyala nangamba okimanyi omanyi swahibu omumanyi nemugamba swahibu mumanyi swahibu waliwo swahibu ansaayira olujja nangamba oyo yalina omwana we konze wangi nagamba oyo yalina omwana we kakati nangamba balina gwe banonye ajja kujja nga bajja nga baleeta abakyala babiri baawo ku kyalo kumpi n'ewaffe abakyala nga bajja nga bamugamba omukyala nti kati ogenda kukola ki kukuba essimu banasanze omu bamwogezza dda nga siriiwo kati omukyala ng'akuba essimu ng'agamba wuuno gw'obadde oyagala mulabye kati ng'amuwa essimu ng'ona omukyala omulala ayogera ng'amugamba lwaki obwedda kukubira essimu nga teriiko namugamba munnange yaweddeko omuliro akasimu kaweddeko omuliro amasannyalaze tetulina ku kyalo n'agamba ye kakati njagala amatooke ga 15 kono sirina matooke nga naye abapoliisi bwe bamuwa ekyokuddamu sirina matooke olwaleero saasuubudde tewaliiwo matooke ge nninawo n'agamba kati nkoze ntya naye nga eddoboozi ndiwulira lyeri oyo omuvubuka nsaayira n'agamba kati nkoze ntya n'amugamba simanyi naye oba ndowooza mufumbe mukyere n'agamba ye mukyere nti kati n'amugamba n'amuddamu oli omubbi w'omwana n'amugamba ku mudaala olinako ki koye
ninako obutungulu bwokka nze ne bandeka ne baŋŋamba nsooke nkubira omuvubuka oyo ne mukubira nga takwata kati poliisi nze yandese ku kifo poliisi bo ne bagenda abagenzi saabaddeko ne baŋŋamba beera awo bandese awo bo ne bagenda nze ne ntuula awo kubanga okuva awo baba bakomyewo essaawa zaabadde nga mu 11 kati mba ntudde awo omukyala naŋŋamba ofiisi omunajja naŋŋamba omwana alabise wuuyo bamuleese mu mmotoka nensituka nga olwo nga mpulira sikitegeera neŋŋamba era bwe ntyo kubanga nadde simanyi kigenda mu maaso neebaza nessekwebaza yenna neebaza poliisi okusooka poliisi y'e Matugga osi w'e Matugga omukyala oyo Peeshe akoze omulimu munene kuva twatandika mwebaza nnyo ne bafanda abalala kubanga bavudde mu bitundu ebyenjawulo bayinza okuba nga tebabadde b'e Matugga bokka Kawempe n'awalala kubanga bataddeyo omuwendo munene nnyo ennaku ezo zonna nga bafuba nga banoonya omuzzukulu wange era mbeebaza nnyo tikubanga basobodde okunoonya omuzzukulu ne bamuzuula ne bamundeetera nga mulamu eryange Elizabeth Kabeeyogerere bebi ye Jemima Malayika omwami yani ye Reverend Simeon Kabeeyogerere kati kyenjagala amateeka gakole abantu abo bwe bakwatibwa bababonerereze ddala okulaba nti tumalawo obumenyi bw'amateeka obufaanagana bwe butyo nebaza Katonda nze Eroni Luswata nange ni mukyala wa Reverend Godfrey Luswata naffe twawummula Reverend Kabeeyogerere baliraanwa baffe okusooka nebaza Katonda olw'ekigambo kino kyonna ng'ebigambo byonna bwe mbiwulidde kibadde kyamagero naye nkubiriza nze bambi okusooka twebaza nnyo abapoliisi banga bafuddeyo munnaffe nga bwe ya reportinga ne basobola okutandikirawo okunoonya omwana neera ne bamufuna tubeebaza nnyo olw'okufaayo naye bambi nze nkubiriza gavumenti abantu bano ebawe ekibonerezo ekibasaanidde n'abalala balabireko baleme okuddamu okukola ekikolwa ekifaanana bwe kiti kubanga nga bwe bonabye omwana yabadde yatidde nnyo n'okwogera kati tasobola kwogera akkiriza bukkiriza awuuna buwuunyi naye twegayirira Katonda ne gavumenti yaffe efeeyo okutuwa obwenkanya olw'omwana ono n'abalala balabireko bwe banaalaba ekyo osanga bajja kutya okuddamu okukola ekyo kubanga obumenyi bw'amateeka bweyongezi mu maaso naye tusuubira nga munnaffe wa poliisi bw'atusuubizza tibajja kwongera nabo okufaayo okutuwa obwenkanya olw'omwana ono kubanga bajjajja bayise mu kigambo kizibu nnyo ne maama w'omwana tumaze akabanga kuva ennaku z'omwezi 8 nga tunoonya omwana ono wa myaka 3 era nga kigambibwa nti maama we yamuleka awaka era omwana n'agenda okuba nti nazannya ne banne mu kitundu mwe babeera naye omwana ono teyakola ki teyaddamu kulabika kigambibwa nti kusanga 12 ez'akawungeezi maama we brother jjajjaawe yafuna whatsapp message ng'etegeeza nti omwana wali ffe tumuyina era twagala $4 million okuma tuno tumubaddiza nga mulamu bajja wano ku poliisi e Matugga ne baggulawo omusango era ne tutandika okunoonyereza ku musango guno kyaddaaki poliisi yamaze n'ekwata abantu 2 olunaku olwajjo era kuno kwe kuli omwami Ntege Shakibu ne Seranja Godfrey olwabadde okubakwata bwe tukwayazizza amaka ga Ntege Shakibu ne tusangamu omwana ono naye embeera gye yabaddemu teyabadde nnungi amaka ge gasangibwa mu
Kayirira village mu kyalo kye Kayirira Buwambo ward mu Gombe division mu Kiso era omwana ono gye twamusanze. So essaawa zino abakwati bali wano ku poliisi Matugga. Omwana embeera gy'ali mu si nnungi, kigambibwa nti abadde tebamuwa mmere nga talya era enjala ebadde eddako okuba nti neemutta. Essaawa zino ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi, naye twagala otuusa obubaka eri abazadde okufaayo ennyo abaana baabwe nga bwe batambula bwa bwe bazannyira n'ebirala, ate n'okudduukirira ddala mangu ku poliisi okututegeeza wabeerawo embeera yonna ey'obweraliikirivu oba omwana abuze oba waliwo abakukansa ssente tusobole okuba nti notunoonyereza ku nsonga ezo. Bazadde b'omwana ndako baguddwako emisango egy'okuwamba omwana n'ekigendererwa ekya ssente era bagenda kuba nti batwalibwa mu mbuga z'amateeka okunoonyereza kunaaba kuweddewo oba oli awo ku lunaku olwa Mande ku misango egyo gye mbategeezezza. Obulagajjavu ffenna abazadde ebiseera ebisinga tubeera n'obulagajjavu kuba abamu ku ffe tukyalowooza tukyali mu biseera biri ebyedda abaana bwe baabakkirizanga okutaayaaya ne bakomawo nga bwe baagala. Ensangi zino omwana bw'ataayaaya tobeera shuwa nti omwana ajja kukola ki kudda awaka. So tulina okubeera abeegendereza. Ebiseera bye twakuliramu nga ffe si byebimu nga bye tulimu kati. Oli bw'amanya nti famire erina kasente asobola okukozesa akakisaako n'awamba omwana n'ekigendero eky'okumuggyako ssente. Oba oli awo ekyo kyetandibadde na kizibu ennyo ekyokuba nti omwana bamwetaagamu ssente, wabula abamu batera obbawamba n'ekigendero eky'okuba saddaaka. So ffenna tulina okubeera abeegendereza naddala abazadde okulaba nti enna abaana tubakugira kuba bwe bazannyira ne bwe baba bazannya tubeerako ebigambo bye tubayigiriza nti olaba omuntu gw'otategeera tokkiriza, omuntu bw'akutwala nga tomumanyi kuba enduulu n'okutambula ne bannaabwe.